Okay. Tali buzibu tugenda maaso. Firimu gye tugenda okulaba okuva mu erusira gye firimu zi etandika butandisi tugenda maaso. Era nga bigasonde banafu aba ASIP Association of Cinematography Interpreters Uganda Limited eno tugitandise emanyikiddwa nga njuba oba Nagomola ekyokubiri. Etandika butandisi anti tugenda maaso omuli abazanyi bo bonna gamba nga Kizito Tabula Jingo gwe mmanyi nga VJ Jingo. Etandika butandisi tugenda maaso mpola mpola toyina kuleka ndi osubwa Elsolaje Musa ono nga ye VJ Emmy. Etandika butandisi Kaija Ukasha VJ Shaulini Kanala Magezi Ronald bonna bali mwene etandika. Etandika butandisi tugenda maaso mpola mwana mpada akasa oberewo jjajja Kasira Johnny Bosco ntandika film tugenda maaso. Era nga ne Lupia Yosefu Mweri omwana nyongedde bbiri etandika butandisi ono wuna nyongedde leta sente etandika Semakula VJ SMK etandika film tugenda maaso. Atenga ne Edward Mayambala VJ Edem etandika tugenda maaso. Kisache Godfrey VJ Jeff eno tugitandise yabogerezi bokava ICP VJ ICP nachi etandise Musoke Pius Mayiga VJ Mopem Muhumuza Dennis VJ HD etandika butandisi tugenda maaso. Eno tugitandise VJ anyono VJ Ivan MC ngono yesali Ivan Kajoba Sylvester VJ Silva echali ntandika tugenda maaso. Katende Ronald ono ye VJ Roni eno tugitandise ekyomukisa tugirabidde Lugazi olugero lwawandikibwa Elsolaje Musa entandika film tugenda maaso. Toyina kuleka ndi osaka mulundi guno songa etandika kwezi Paul Francis Welfare gwe mmanyi nga VJ ISP nagambye eno yabogerezi buka omuli Magezi Ronald yakoze continuity oyo ndo omuzanyi wa Lango Nyombi na Uganda. Etandika butandisi tugenda maaso Yonoso Igwe Salonja Jibobichi cinematographers entandika tugenda maaso mpola mpola Transa China Uganda VJ ISP neba VJ bonna Association of Cinematographic Interpreters ekibina ekigatta abogerezi ba film bagikutosezaako Screen Players Laje Musa entandika tugenda maaso. Etandika butandisi ye Lugazi tulaba China Uganda VJ ISP VJ Ismake bakoze ko transport nakugambe yazanyiddwa bogerezi buka kakatujukira bulungi nnyo mu kitundu ekisooka VJ Samkene VJ Same beba production manager entandika tugenda maaso. Eno tulaba njuba Nagomola Patu Serunja Jibobichi ye director of photography entandika akalo tukalengera kalala akalo keko banafa excovanzi bebakoze ku sound ku field wali wonna. Etandika butandise tugenda maaso. Kaagadi mu kufundikira ekitundu ekisooka kikakasidwa Nagomola yabula eno etandika eyokubiri manyikiddwa nga njuba tulengera saalo nkatandika butandisi nachi tuba tuliawo nga kweza ayingiddewo ICP waye muddawa abatuuze basinkanye kakadi waliwo ensonga eriwo omanyi bagamba njuba yali yagobwa ku kyalo kuno bwe bagamba nti agende atwale omulambo gw'omukyala aguze gye yali yamuwasa naye ekyalo kibuuza njuba eyagenda kiki kati gwe ng'omuntu omukulu ku kyalo kuno Lukidi ekintu ekyo kyogerako otya kugwa Nagomola kati Nagomola ono ate naye yabadde akyankalanyiza Nagomola engeri gye yadaabuze twali twanga tugendera ematendo tulabe engeri tuyinza okuleka ntukola kuyica Nagomola kuba okubula kwa Nagomola ekyo nakyo njoka ndala owulidde. Kati musooka mwe mugende mulabe njuba kiki gye yagenda kyekyabaawo naffe tusooke tuge tulabe Nagomola yabuliddewa byebigere bino ye Saalongo Jingo katandika butandisi nagambye yabogerezi Nagomola yabuze emitaana gya mirundi ebiri ku kyalo. Nagomola ng'omuntu we yafa yagaana okuziikibwa kyokka mu kumuziika yadduse mu ntaana bagezezaako mocha n'ayuza. Kadi baagala okumanya ate omutuuze munnaabwe amanyikiddwa nga njuba ye bwe yagenda okutwala mukazi we yamufaako gye bamuziika kyekyaddako. Kaakati kwezi po nga gyakulembera squad balagawa ekyali ntandikwa firimu tugenda maaso. Eno nno yesoose ye Kigula Lugi nagambye tuli Lugazi wa Nuuru
Bannaffe nga bayitawo buyinja nabwo bugira omanye ekyalo kino ng'alumya ku nvunza envunza zaakuluma olaba entambula ya kwezi atambula ng'alinnye maggwa oyinza okugamba nvunza zaamulumba naye ng'ekyo kyo kirina okuleka ni kikolebwa kaakati balina mutuuze munabe gwe balina okuleka ni balumba abayambeko kubanga ye yamanya bulungi enjuba gye yali yawasa omukyala nga bajja ekyali ntandikwa tugenda maaso nga bayitawo ekyalo kiriko ebizibu bya mirundi ebiri galamira kaakati okuddako yojja kumbuulira nze tongeyanga nze tongeya nenze nakugeyezaako tewagambye bakazi bano nti nze nsene enveeka naye nga bwe guli bwengula kiro z'ennyama hafu nenjisibamu olwayi negamba yange olumba ndidde nnyo bwotyo bwogenda onjogerako mbusimanyi aba agalamiza omanye ekikolwa ekyokuba omukazi si kikolwa kirungi era bwe baamusanga yawulira ng'aswaddemu nkola ki twepena mmwe ng'okutta omuggo mwepena mbadde mugamba tukebere ku ffene ye vijja mwana mulenzi ono shaulinikanirea ate kiki wabula toli mwangu kyebakola kwe kutuula otumazeemu amaanyi ennaku zino bakyagalulira omukazi n'atandika okwebwalabwala kale nekibadde kibaleese waliwo ensonga enkulu eriwo naye ate bagenza otuuka mutuuze munaabwe ng'agaludde embooko ayagala kugunda mukyala lyanjuki baagala kumanya munaabwe enjuba we yagenda okutwala omukyala kyekyabaawo omanyi kiba kibi omutuuze bwabula ku lugazi nga mumanyi kati nga Nuuru ng'oyo owulidde kiba kirungi ne mmanya kiki ekimbuziza kati twagala kumanya tukoze tutya era Lukidi atugambye gwamanyiyo gwoba otutwala twagala tumanye eyagenda otwala omugenzi kiki atukulembere ekyatandika butandise n'amaka gange biveeko nga bannaffe beeyongerayo babe nga boolekera ogw'ekiryanjuki bagende bazuule mutuuze munaabwe eyabula kiki ekyabaawo tugenda maaso kaakati katono nnyo mu kitundu ekisooka jjukira bannaffe bano mugende w'amatendo yabagamba kye balina okulekaani bakola kwe kulekaani bakwata Nagomola ayokebwe oli matendo yali musajja si mwangu ng'asobola okulekaani azza ebibuze ekyalo kino kyali tekiziikwako bantu abatali baakwo kiringa bw'onoojja nga ozze n'ojja mu wesitaani naye ng'ebitundu ebya wesitaani byanjawulo bwe baba kuzaala Kingiri erukungiri aye toyinza kuziikwa Ibanda oba olina okudda erukungiri tugenda maaso kaakati Nagomola baali tebamuzaala kuno kyova olaba we wafa nga wano nga toli waako ne bakuziika kuno oba olina okulayika ndi olemera okudda mu ntaana nga bamuleeta Nagomola omusawo yabagamba balina kumwokya muje akulembedde ekyokwokya Saalongo Jingo leeta tugenda maaso leeta emuntu ogaana otya okuziika leeta wereeta apo kumbe ogaana okuziika mufu ogaana otya okufa tugenda kubabula abatoziikwa kaakati babulwa katukubabule okitegeere munange nga baleeta muntu ono ye namwandu omukyalo wa Nagomola jjukira baalya bulungi amatu gaabwe era Nagomola baali batta omukago ne mutako ono mukomazi teekaawo ani yakoze ku kyembiriiti omufu aganya okuziikibwa ayokebwa leeta tulabe tereeza ekyokero ekyo tekiba kyoto kiba kyokero twagala tumukwokere naye akimanyi ab'oku nsi twakaawa leeta tereeza awo tereeza we mukwokere tugenda mukwokera nga bagenda okweregereza gwe bagenda okwokya gwe lengero yakulembedde ekyokwokya abadde tena yakulekanya asaba akabiriiti mayiti erazeewa
mayiti erazeewa kati baduka misinde eyabawadde ekyokwokya teyabawerekedde ekyali ntandikwa tugenda maaso ntamiddwa kyova olaba omukago omuzibu yeyatta omukago ne Nagomola omufu aganye okufa. The dead has refused to die. Kakati ife tusobeddwa abulira atya ku kyokero jajja tusobeddwa ye Matendo Ficheroni oligirane muze mumutadde tumututengayo wagambye netunga tumuzazi kengera wagambye wabewe enzazi okukumako omuliro ekyakabiri titakirinze awayuziza Salongo jingo kinono kyamusobera ye ng'omulogo yabawadde amagezi ago waliwo pulaani endala kenkebere mindi nkume yeena obedda afuwe mindi ya mitwe ebiri ejjaja mugende mundeetere ekirago n'atandika obatuma ebirala ebikaluba muleete ekirago ng'enjuba tennagwa enjuba bwegwa mwe mumanyi togamba ffe kyatumanyi yogera ekintu kimu nti ekirago ekireetebwa Nagomola tumuziika kuba okutuuka waayokebwa ate naabula Nagomola si ninja ekyo kitubuulire nga beeyongerayo ekyatandika butandisi Nagomola abula atya omulambo genda ogwokya ne gubula kiki ekigenda maaso efirimu egenda maaso anti ekyatandika butandisa bannaffe nga beeyongerayo kaakati oluvannyuma ennyo ono engeri kiri nti yali mulogo yamukomezaawo Nagomola bwabula waliwo amusobola naye lwakuba ekyokumwokya tabaako tabawerekera kyeki kyasinza oleeta obuzibu wulira ennyimba za munda bayimba munda wulira obulogo bw'emisana abatadde mu mpompogoma mwali nuru mwali tugenda maaso mwali Nagomola leero tukakasa mwali ndaba obuloga n'omulambo obuvaako baguloga omulambo kuno tegubula tunulira Nagomola bagamba alina ogenda ebuziba egenda maaso kakati tuba tulina okuba tugema esikodi yeeyo bamaliki bonna babano tugenda maaso kakati tulina obbanaaza maliki tokwata ku aleni yitawo bakuloga oba otwala omufu tokwata ku muntu teri kulaba bwe baagaana etandika butandisi Zukulu ulira kati kemazo musiba awasibiddwa naye mugenda kulekani mutolontoka omusajja ono mugenda mutwala ebuziba mukungujo era emba mutambula tomagamaga ne bw'osanga enziga ebigula tokola ki tolina kumagamaga lubye enjuba bwe basanga temunnamusula mwe munaamanya kale jajja ng'agenda maaso ng'abakatiriza ekyokwetikka omulambo guno balina okuleka ne bagutuusiza mpaka gye gulina okubanga gye guterekeddwa era n'abagamba mukwate kubo mube nga mwolekera jajja kisobola kulya era enjala ejja babagambye mbu tebalya na kulya kino kye baliko kizibu mukwate kubo temulya mpaka nga mayiti bagituusiza gyeraga situla mayiti wali ogirabyewa omuntu afa n'agaana okufa baabo bagiyita njuba gye tulaba Nagomola patu tugenda maaso natenga bulijjo zigenda mu Omax Lage bannaffe bano basangwa wadde ku Energy Center shop number B12 era walina okuleka ndi osubula ebinaganda byonna ebipya by'omulembe anti ekina Uganda ku ntikko bannaffe nga bakwate kubo babe nga beeyongerayo
Kaakati bagenda okuva mu mpompogoma anti jajja omulimu agubakwasizza ogw'okulayika kandi beeyongerayo ekyatandika butandise baabano olugendo balutandika nga boolekera babe nga bagenda maaso ekyokulabikanga olugendo batwala muntu buziba yagamba bamutwala ebuziba akulembedde oyo Lukidi yakulembedde Salongo jingo katandika butandise era omuga akutegwa abakulembeze mu byabafu etandika butandise egenda maaso Lukidi agenda ayomba samanya nti okuta omukago mubamu okufaafagana n'embeera bweti saagala etandika butandise katulabe olugendo luno luddawa gye lubakomya bannaffe boolekedde olugendo lwali lwawala kale batambula ne batambula akabanga akawererako ddala okulayika kandi bagenda bakole ku kyokutwala omugenzi asuulibwe ebuziba nga bwe kyagambibwa kubanga bwe batamuteeke buziba yali wakubatigomya mpaka neera ye mukomazi boolekera batambula mulimu okuyita mu bisaalu okuyita wakati mu bibira bafunye akagaali lugendo lwa bigere bagenda buziba okutwala musajja bagenda buziba omulengera alina entambula yeeyo kumba gyeboolekedde waliyo abanyama waliyo abantu nga babulira mu bibira tebamanyi bya bibugo bamataalo oba nguudo z'ekibuga kolansi tebamumanye bannaffe boolekedde bali mu kibira baabano efirimu kenkitwale nti etandise anti yenne yasose tuli lugaze wano olwo abanyama bano banyama obalaba banyooka n'okunyooka Kasirye John Bosco nagambye bazanyi ba lulango kati kuba kazizanya bali ab'olulango John Bosco wuna ina sikwadi gyali nayo ey'abanyama tugende firimu bagiyita Njuba Nagomola Patu production Emmy's video. Why this one a big production beyond others? Why? Egena maso tugende kuba baganye ekyokulya mulinde tulimala kusuula mu fuddi enjala baluma basowose bonna barandise okusowoka tebakyetegeera baba no bagenda olugendo luwanvu nnyo ogenda okulira ekiri mabega kyekiri ne maaso gwe ne bejaga bagudde embasezi abasezi abasala emisana wali abalabye walaba akabinkano laba akabinkano olugendo luguddemu nabe laba omusezi Salongo jingo katandika butandise Lukidi giwunye Lukidi jimewunyaka kava kati janonya muntu yekwesewa kati bolo achi tebakwata omulambo ne bandeka laba omuntu omukulu bwanonyaka kava akato laba tukava otuto omanya omuntu mubikolwa bye mwomulabira entegeera laba Lukidi aguddemu musisi alinga amize amanda alinga bajja laba tukava wowe enviri kweziri tekuli enviri zagenze dda taziwulira waliwo embeera ebaawo nga tokyefuna tugenda maasi tonsiriwalirako bwemba nfunye wenekweka nefuna awawo gasiya egenda maaso kakava kachati eyakoze ku kyentebe sebo tukwebaza
abasezi vije mugaga efirimu egenda maaso bali batwala balamu ovanga ku musezi aleka mayiti n'anoonya omulamu baabo babano gwe ogenda okwetegereza lengere tabo banonya waliwo yagudde kava bamuyiseeko waliwo abakyamasuka laba tukava lengera tukava ono wagudde tukava laba tukava otuto lengera tukava tugenda maaso kale nno ye waali yekwese feesi n'ebibegabega bikwese omugongo guli bweru olaba alengeza mannyo afudde bayinoculang kumbe emabega gyatalengedde waliyo omusazi ali owuuni atunula n'alengera otusaayo otusava atulengera mugongo twonna ono atunudde eritamanyi nti bamulaba yalengerera wakulabanga muntu naye oli bifi ku sowaani oyinza kukola ki bw'obeera gwe tonolera film action from the word go lupiya yosefuna egenda maaso efirimu egenda maaso Kasire John Bosco yakulembedde ekyabasezi bano kaakati bagenda n'omulamu ne mayiti Nagomola leero akiguddeko bukyanga agaana okufa agenze ne bano bakuli oli mulamu baganye okufa bo tebaagala ebyo olinva n'oli emboga tugenda maaso nga beeyongerayo nagambye zigenda ku Omax Lodge bakutuusako ebina Uganda edduuka epya ery'omulembe era nga lisangwa wali kwenaje center shop number B12 tugenda maaso nga bakungujja laba abatwazi laba abatwala laba abasezi yangu yenva walaba bagejja mbuto balya nnyo ne bakuta embuto ze zigejja kaakati ng'eyo tuvaayo okwo tuddako ku bannaffe abaali boolekedde olw'ekiryanjuki jjukira baali balina okuleka ne bagenda maaso bakole ku kirala naye ate abadduse okuwonawo abasezi waliwo eyatwaliddwa abaawonyeewo baabano eggaali yadde ekulembedde omulambo bagenda kati enjala balumye ejjukira babaganye okulya kati babagenda ono nga talaba amenvu n'akyama nga teri amuyise vije edda wanga obadde ekibatuganye okulya ng'omulambo tegunnabula kati gwabuze so tukkirizibwa ne balya amenvu nga tebasabye kumbe eri banange waliwo abaalidde dda sewo tusaba ku menvu nga bamaze okuyuza Magezi Ronald naki abattu abaye mujje embeera ze za Lubo yennyini tugenda maaso kaakati Lubo ng'abayita ate nga muli bayo enjala mulabika ebaluma nnyo era temulina na budde bwakusaba kale engeri enjala gye baluma nsanyusa obbalaba laba asanyusa obbalaba alinga anyiiza obbalaba kenzije laba entambula ye Magezi Ronald original names ekyatandika butandisi ayinza otukwatibwa ekisa emmere n'agituwa eri jjukira baasimatusa abasezi
ne badduka n'aleeta akafoomu lubo wano we waka wa lubo kaakati mutuulireeko awo tulabe nga mutuulirako awo egenda maaso. Lubo ye yabatuuza ewa lubo naye nga wafaanana bulala. Tugenda maaso. Ettama lyeyo lyennyini lubo ono n'asooka babalaabala. Okay. Kale tannayogera kigambo kyonna. Muli bayonta kenzije. Lubo ng'asooka ayingira munda lubo. Efirimu egenda maaso. Omwami agambe yani ye lubo. Lubo ng'ajja alina gama zennyini ziringa ezaawona Ssematalo. Entambula yennyini atambula ng'alinnye mu mmere. Okwate otyo okwate ne bwoti kaakano asooke tugire nanywe mugire munywe mumalemu kuba ebikopo bibiri munjwe ennamba ewa lubo waliwo ebikopo 2. Kati ono ng'asaba ayagala genda kojowa. Tosoose kunywa. Osoose kojowa tosoose kunywa. Efirimu egenda maaso. Kale oyitaawo. Oyita oti ogende mu kisaka emanju egi. Tugenda maaso. Munywe. Okunywa kwa bwerere. Ekirala tunaalaba. Mukuse. Munywe. Okunywa abagamba okunywa ayagala nnyo banywa n'okusinga bo bennyini abayonta. Nga banywa. Leeta. Okunywa kuba kufuna ku maanyi. Naye bano kendeete. Mbongere. Laba lubo. Efirimu egenda maaso. Nga banywa. Kaakati tuddako ku baagenze ekiryanjuki. Be baagenze okunoonya njuba baabano. Olugendo lwali luwanvu nnyo. Tebanna bakumanya nti bannaabwe gye baavudde baabadde bakula ku nsonga za Nagomola balina obuzibu baaguddemu. Kyokka bo boolekera kiryanjuki babagenda nga basanga mayambala. buwanvu ki? Munnange mayambala towose bugyebale. Okuva wano notuuka ekiryanju kiri kitya? Mwe muvudde gye muvudde wabadde wabuleyo kyenkana ky'okuva wano. Mukulu kwezi kino teyakitegeera. Omusajja omubuuza gye okuva ntuuka n'ekiryanju kikyenkanawa. Kwendi kyenkana nkava okuva wano ne gye mulaga. Aba talina kyakubuulidde. Efirimu egenda maaso. Kaakati tuddako ku mutala ogw'ekiryanjuki. Era bannaffe baatambula nga basobola ne batuuka erudda. Efirimu egenda maaso. Ogenda okwetegereza okusinziira ku ndagiriro ze bazze banoonya mujje. Weewanooba naye ekiri eno nga kizibu. Bagamba nti omukyala Njuba gwe yali yawasa n'amufaako eno gye baali bamuzaala. Era Njuba mu kumuziririra omulambo ne bamugamba agutwala omukazi yamuwasa. Eno yeeno kati tutandikiddewa. Kwezi yakulembedde sikoodi VCISP. Omukyala ogenda okwetegereza waliwo abaami abaali bazze. Abeeno bambala bwe batyo. Bambala nga abakimi. Bannange. Owaayi. Hati wabuleeba obuzige. Obuzige. Tugende. Kakati balinayo omuseeshe. Bayina abasheeshe. Twabakiira. Kakati babasanyusa balaba. Abaseeshe babigulira mu biwato.
obalengera jangu iza hanuya hadne bampita mama mayanja tugenda maaso bagenyi bazenga ekibalese kulekani banoonya mukwano gwabwe yabulira eno kati ono yagenze okufuka yagenze okojowa yagenze okojoba Maroko joba efirimu egenda maaso gadda mu kojoba akojoba bana abaleseeyo eri akojoba ogenda okwetegereza olugoye n'akanyume babadde bazinze Nagomola gwe babadde batwala essuuka ne kanzu mwabadde bazinze omulambo abiraba wano soka olindeko omulambo we kutiisibwa n'okuba twagudde mu buzibu ate zino sizo engoye mwe twadde tuziisa omugenzi kumbe ne waliwo abali mu kyekola abasajja bali eri batema mujwi batema nnyama gira mpaka abuye basooka waliwo gwe basoose jukira batutte babiri Nagomola n'omulala kati ono bali mu obugere bwange entumbwe zezammwe obugere bwange entumbwe ze bali eno bali mu kwejaga efirimu egenda maaso okole wiwaayi mulimu omusezi omuchina kati ono yazze okojowa yawulira nga omukojowo guzeeyo munda omukojowo sooka olinde neetegereze wano we twakyadde ne tusaba amazzi banne bali miryango yatandise okwetegereza ekigenda maaso mu kamwanyi wale bali mu kutema ne babaaga ne baba bali mu mama nyabo wowe mama tugenda maaso ajijijijiji ajejejejejejejeja efirimu again kati abanywedde amazzi laba firimu amazzi ga Lubbo galimu okwebasa kumba abaseze wa Lubbo baseze Lubbo sibango kakati ono walaba abali eri abatematema yajja misinde agenda otuuka eno waliwo atanywedde laba ekikumi nagambye atandise firimu yino ekina Uganda digital tugenda maaso egenda maaso laba ekikumi akutewa tebagala fiirwa wadde akanyama bali baba wadde omwebaso bebase misinde biri kuno Lubbo agobanga bajaji empya Lubbo akugobanga bajaji empya tugenda maaso wowe tugenda maaso abejambiya abengi 10 kati yagwa kava ne bamuyitako mbawonye tugenda maaso ate abatuke video library wa musoke abane firimu zonna empya muba mukitegeera ali mu kava VJ Adair Mayambala Edward anzire eno kuliko batulaka Lubbo tulaka Lubbo tayagala fiirwa nnyama mpya sagala Magezi Ronald original names sagala omusajja abadde wano Kingo alazeewa Kingo akutewa
tusooke tudde kuliko abagezi abasezi abagezi tebadduka sambala kuba bwagoba kyatalengera maaso amanya kirina we kiwetedde kadi Kingo bw'atuuka eni yalowooza awonye era agenda okwetegereza nga akirabika mponya abasezi kampumulireko wano emisinde enziruse mingi awulira Kingo teyetegeera ng'asooka awummula Kingo omanyi Kingo munafunafu kati aba ali awo weebale sente Kingo aba ali wano yawummudde agenda okudda engulu banange luba in action tunulira banange kadi waliwo yali alaba Nuru yali mukava yalengera Kingo yafa kakati tugenda okudda erudda abazirisiddwa ono bamuzuukusa na mukojo omukojo gw'omusezi gutungununa waliwo gwe batutteyo Lukidi bamufunze abasezi mwegendereze nnyo okukyama maka g'abantu wano gwe balina akabanya omulala bamuwanisa eri bali abasezi si bangu tugenda maaso firimu tulaba njuba Nagomola part 2 katulabe gye bigwera kadi Lukidi agenda okudda engulu mukomazi banange basajja batukoze ekyo tusibye emiguwa gy'eŋŋamiya batusibye emiguwa gy'eŋŋamiya okimanyi nti batulaba nga ŋŋamiya soka olindeko nze sijja kubeerawo wano efirimu egenda maaso banoonya ebeesumululira balina okuleka ne banoonya engeri gye bayinza okuleka ne bavaawo tugenda maaso yanguwa manyi musoga naawe olwawo okutegeera tugenda maaso ye Lukidi musoga nkugamba musoga ali siddamu gwe wandeese nandisigadde yerugazi mu capati zange musoga ayo musoga ali mukutolotoma mumwandeese mu bino saagala aye baba aye dira ogireete osumulule bwa muguwa ndakuleka efirimu egenda maaso musoga naki katugirabe nagambye tuli Lugazi tuli mu Western gye tugirabidde Nagomola part 2 egenda maaso eno yabogerezi bokka munange gira kale Lukidi yali muntu afe nnyo ku banne era Lukidi kyeyasooka okukola kwe kusumulula musoga kuba bambi emikono gireka bagigize nnyo simanyi oba naddamu kande ngano ali wano ayuuga leka nkusumulule kati kenkusumuludde onsumulule wano tewali ngano yakusumulula ogenda okwetegereza musoga jankalo nsumulule nange sumulula musoga napyanta musoga naleka munne okoze bwana gwe gumuna gulabe aye nkomyewo baba ozira bwakuyomba oti kankusumulule naye aye mbwase njire yitale aye baba ajire yitale naye gwana gwe abakyayomba kisajja kino bulijjo manyi kikwano kyange nkiwagidde mu capati buli lunaku kati laba wekindese mu buzibu gwana gwontamye
Sokolinde abakyayomba kati waliwo okugulu no kwanuse waliwo abajja yadduka misinde kakatudda ku bannaffe abagenze ekiryanju ki bazze kumanya ku njuba kiki ekyagwa ku njuba naye batuuka eno balinga abali ku bugenyi abaseese bali wano bateetera buteetezi omanye omuno okulaba ku musajja n'ateetera bwe tubaawo obugenyi munaabulya ogenda okwetegereza baagala bba wa bugenyi tubawa obugenyi ekyo olaba njuba yajja kati ate ffe lwaki tetubulye kino kyasanyusa nnyo maama Mayanja tugenda maaso ekiryanju kyeno walayika abakyala be basingayo lengera abasheeshe sooka olindeku abaayi mwalengedde ogenda okwetegereza njuba vijeminaki egenda maaso njuba mulamu okimanyi omuntu twali tumanyi yafuna buzibu kumbe alinga ali musanyu omulaba kati njuba alina aweweeta so nga mukujja kwe njuba yaleeta mulambo kuziika bwe yatuuka eno yalya bugenyi ontwale kibogereko njuba ayeyisa ddala nga muzaffalu yennyini tugenda maaso ayina abalabirira alabirirwanga mu mbejja tetugaana obugenyi lengero oli kyalika ali mu kubyasava alina enzige tugenda maaso betegereza omanyi okujja nga onoonya omuntu kumbe gyali ali musanyu lyotalabanga baabo nagamba ati nyowe naakakubuulira laba maama gundi Mayanja musanyufu mugire ekintu mwangwe mugire ekintu beebo benagamba abantu be baffe balaavu nnyo abantu be baffe ba mukwano tugenda maaso era twagala tumanye ku mulundi guno ludda bajja biggwera jjukire no efirimu yaffe esooka era tutandika butandise kati baaba weteddene n'obuzibu kwe kutandika omunnyonnyola munnange okuva lwe wajja eno ekyalo kyali kiri mu bweraliikirivu tetuganye ebizibu bijja bigwawo ne Nagomola yali yafa wanje naye okwerabirwa si musango baali bamwerabira yaga gyendi newe muneerabira wanneera kuba eno gyendi ekintu kyo newe mwandineerabidde sandinyiize bamulabirira olulabirira nasenvula otunula wuyo aboono weekweka teri yamwerekera kwezi yali addukidde mu bimwanyi n'okuziika teyajja kati awo yaswalira nagubaguba agenda maaso abanyumiza engeri gye yatuuka paka kiryanju ki obugenyi baabumuwa obw'ekiryanju kyabanyumiza bawulira tuuka ku wuliriza nga simayina bwentandikira nali munakuwavu nnyo nga simayina bwembiterya kaakati ennaku gye yalimu ey'okuleka ndi omukyala yali amaze omufaako era ng'ewaabwe gye bamuzaala eno yali teyakola obufumbo obulungi era obw'omumateeka yali atya engeri gy'obba omwana w'abandi ku kyalo n'omuwasa n'alwala n'afa n'obaddiza omulambo ekintu ekyo kitiisa otuuka otya mu bazadde baabwe kale nno abirirwa ekyamazima naye we yatuuka nti tebaamutabukira baamulabirira bulungi era bo ate bo ennaku yabakwata nnyo okulabika ndi omusajja ono yali aviiriddwako omwagalwa newankubadde yali yabba mubbe era kye baakola okulabika ndi bamubika ennaku gimuggyako baamuwa mukyala mulala gwe yawasa waliwo ebbanja ery'omutwalo ulira bw'otuuka eno nga wawasa omukazi n'otamuwasa bulungi tugenda maaso omukazi oba tewamusasula bw'otuuka ng'afudde bakuwa mulala bano babanja bulungi bw'obanga omukazi yakufaako nga bakuwaamu omulala oba olina okusasula ebbanja kubanga omukyalo oyo afudde yali tannaba kuzaala anja lyenjogerako
ekyo bakyagala nnyo mwana gwe oli mutabaazi zinkwate kwezi musanyufu nnyo engero zeno azaagadde era yakiraba ng'alina ogenda maaso alabika okubanga akola ki naye abaako engeri gy'asanyuka kati ogenda okudda abatabaazi bali mu balabye maama w'abawala nga bagamba mumanyi okutabaaluka ekintu kino temwetaaga kulabika ndi mugira bannanga Ereni kibadde kyetaaga Aleni noba ng'olaba amutse oyo owulidde okusasula ebbanja eryo kwe kubangawo olutindo olwali lusikutuse egenda maaso kyala kwali kutuka kwa lutindo naye okuzzaawo olutindo kwe kunkwasa munnalyenvu mu mukono ogw'obufumbo wabula omukyala sigenda omukyala sidda kyasanku ulida nga tannafuna buzito bwe tuli amugema simba wakati omukazi baamumuwa naye ekyokulwayo kubanga teyadda waka kwe kuba nti yalwawo mufunyisa olubuto si kubanga addamu ofune olubuto nga kwegamba addamu ofuna ekizibu kiri mukazi naafa nga tazadde n'oli yafa tazadde kati ova eno ng'omufunyisiza olubuto kyova olaba ali ku siitaana mwana wange teesi kyokka ebyo byonna nga bikyali awo eno abawala abalala bali mu bagamba babe nga abavubuka bali babafuna mangu nga tebazzeeyo mugende mwerwaneko bannange ku kyalo kyewaffe abasajja tebaliiko omusajja nga we baba bazze mubakwate ng'ekyatika tembakkiriza abaganyalala bali abazze ate okuba ne baddayo bwe batyo nammwe mwefubeeko laawe noosa atawadde gwogejja oyimbuluka buyimbulukusa olinga kiyimbulukuko temukkiriza abasajja kuddeyo nga temubafunye lengera bannayirabe omusheeshe afukamira ne figa nefukamira musanyufu akyabanyumiza ono omwana yasanyuka ama n'asanyuka agwana gwe nnyini ozyeno osanyuka bwomu kweza ayagala wali ebyamasanyu awula mwana gwe tuba tuli awo waisooka olabe ogenda okwetegereza munange babadde bakunona babadde bakuyita ojja olabe alabirirwa kati abalina okutta enzige ku makya kuba lyafuuka katala omukyala atera afuna olubuto kamale okutta enzige n'asooka akola olumba ngenze ku nzige temukitwala bubi nkomawo kaakati muhumuzi awulira ekizibu ye vijja ekiddi yenna anyirira akasusu oba ali akikali bavijja abamanyi obalabe Ivan MC vijja HD vijja ISP Kwezi Paul vijja Shaulini Kanle tugenda maaso tuli kuba star abogerezi ba filimu ne vijja Tom nange okufuna abalungu nanywa kudda bano balimba kati atono mwana atulimbyemu oyinza otya okunoonya okuzaalisa omukyala afuna olubuto ate nobanga olwawo kitegeeza abeera muzannyo kati ye Kwezi agamba singa guno omukisa baaguwaye singa omukyala ono yakafuna embuto nyingi anti munne maama abadde agambye ne bano banna babadde bazze nga bakunoonya tebaddirayo awo tebaddirayo awo kembagambe kuba ekyo ebbanja ddungi bajja lyagala kumbe nabo babagasse ku bbanja enzige tettiddwa erese mawulire kati ekiriwo ebbanja lyetunoonya eri omukyalo lyofuna olubuto bagambye nti nammwe amabanja kwemuli mulina osasula amabanja nsanze mu lugendo era ekintu ekyo mubenga mukimanyi nti wano muli mu buwambe obutaliiko miguwa oba empingu obuwambe obw'essanyu ndibanga lengera kayijja vijja Shaulini Kanla wangi bagenda ani awakana mu kyokuba ndi mufune abakyala ekyo ebbanja namwe mugenda sasula ebbanja n'apikamu ekiddi awo awulira omuliro aguwulira lyentegedde lyandiba lyeri nalitegedde lyandiba lyeri ensonga bwetyo ekyo mukitegeere
nzike nkomewo nsooke nzirire enzige. Ogenzeewa ku kyanzige nammwe mwetegeke ku kyenzige. Munaafuuyira enzige nze ngenze oyo omwana ajja kuleeta obuzibu. Tugenda maaso katulabe gye biggweera. Muwumuza Dennis Feature HD yaliwo kupika naye ebyaction tasobola agolola ekikolwa. Ogambye banja kati ogenda okudde wa maama tebazimbalabye maama akyabawaanira basajja banne baana bange mukirabye ekintu kino temukizanyisa omulenzi otuuka omuyita beautiful aba beautiful. mukitegedde baana bange mwefeeko maama ng'abalemerako abawala b'ennaku zino bintu byakwefaako we muteefaako ekintu kijja kuba kirala. Tugenda maaso. Tugenda maaso. Kaakano baba bali awo gwe baatumye obubaka akomyewo. mwefiireko ddala mukisa tugusubwa. Munnange maama oli mbadde mugambye mulangira era ne mugamba abawenga abagamba sebe ensonga eyetuuse kwegamba otuuka mu nsi ng'abakazi be basufayo kulekaani beefunira abasajja embeera ebeekyusa. Ono aba genda okuwulira tabanga ensonga ewaayo obadde ki kiryoke goberera tulabe. Baamulabanga za balansi ne bamanya ebyava mu lubimbi birabika ebibala bituuse. Awo mulabye kati ekibadde kimukutte kirabika kiteredde. Mugende mundeetera amazzi gwe naawe mugende munsalire endagala. Ekyo baamanyira ddala munnabwe bwono alayika afunye olubuto era kwegamba abagenda ku luzzi bagende baleeta amazzi. Saawa yakulabikaani wabaawo ekikolebwa. Tugenda mu maaso. Baana bange abatabaazi mubalabye bavubuka bagoggofu. Maama akyawaana balenzi ange nolwahe era maama naye awulira nga alaba abalenzi abo singa munange tabadde muntu mukulu yandibadde ng'omuntu naye abaako kyakolawo. Mwefeeko tumusuba omukisa guno era ng'abagenda maaso abakuutira eyo nsonga nkulu. Ekyo kirina okuleka kikolebwa ekyokwetereeza. Tugenda maaso katulabe engeri gye tufundikiramu sineema eno. Nagambye firimu eno yesooka kyekina Uganda ekyaboogereza katono nnyo bakakuddiramu awo. mwefiireko ddala mukisa tugusubwa. Era agenda maaso n'alaga amawulire gonna agavudde eri nti ate wali buzibu. Kyokka yatandise okulekaani emmeme emusinduukirira kumukumu. Obubonero obulaga ndikira maama kiki owaayo obadde ki kumbe ebibye birabika byalayinise ebyondo birabika byalayinise. Nammwe muyina okwefaako. Waliwo emirembe egijja otuuka omukyala atazadde kwegamba nga olabwanga ekikweno ku kyalo amazzi gwe naawe n'agenda maaso n'abatuma emirimu yeetaaga labika okuba ng'ekintu kino kitegeerekeka. Tugenda maaso. Eno yesooka kaakati ogenda otuuka Lukidi yatolose. Lukidi obusungu yabumalira ku mufu. Waliwo abaatolose Lukidi ne Musoga badduse. Efirimu egenda maaso. Lukidi kakati nga tujja tudda ku bawala abaatumiddwa ku luzzi. Maama we yabatumye ku luzzi. Egenda maaso. Babano be bawala bano ab'ekiryanjuki bagenda ku luzzi. Maama abwe gye yabatumye kubanga balina okulekaani batereeza obugenyi.
we balina okulika ne bakwasa bannaffe bano. Tugenda maaso. Bajja ku luzzi walako, ku luzzi wala amazzi gye bagajja wala. Tugenda maaso. Bajja banyumya bazannya banyumya abaana ab'obuwala munnange. Embeera gye beeyisaamu ebintu yababikwata mpola. Kati tugenda okudda eno. Bano bali mu kwesunga olwesunga tolulabanga. Bali mu kwesunga olwesunga tolulabanga. Lengera HD. Katuleete. Baleeta ki? Baleeta ki? Baleeta ki? Lengera okuwaga. Ogenda okwetegereza. Ne baleeta ebyana biwala ebituuse okufumbirwa. Kwezi ayina engeri gy'alabamu. Temutunula wentunudde. Muzibirize malo tunula. Wali eri baleeta ne bakwasa bukolokolo ne basooka bakwasa Vigetom. Kojja kwatira awo. Baleeta ne bakwasa kati Kwezi ali mu kweraliikirira tamanyi oba abagabi baamulabye. Tugenda maaso ne baleeta. Lengera Kwezi VJSP. Tugenda maaso. Kwata oti. Kaakati yawuliranga buno obugenyi wabakyala yeeno oba okyadde. Omanyi waliwo ekitanda kwosulanga embaawo zikunyiga nnyo. Naye kati kino ekitanda kiba kitanda. Ne baleeta. Kati kumbe maama gundi. Maama Mayanja ne bamukwasa. Munzise. Mugaba bubi mulimba. HD ne bajja bamuwa. Bamuwa. Ate maama Mayanja ne tatta step. HD bamukola si bulungi. Awuli ayagala kudduka. Mu byonna manyi obujja obutono obwo tebuba bwangu. Kaakano wetuddira ku bagenze ku luzzi. Abagenze ku luzzi basanga ekyetere ensuwa ne bateeka eri ne baddayo emisinde. Bano baba bakyali ku mukolo gw'oggaba. Waliwo omuntu ali ku luzzi, omusajja ali ku luzzi bannange alabika yafudde eddoba yagudde mu banyama. Ekyalo kino kyali kiriraanye abanyama. Kiki? Ani gwe bazudde oyo? Ani gwe baali bazudde? Kati nga bakomawo. Nga bakomawo. Nga bakomawo. Yanguwa. Maama Mayanja atambula nga alinnye mu muliro. Genda okujja. Egenda maaso. Waawo tomulabye awo. Ogenda okujja balaba ani gwe balabye? Maama nnyabo. Akyali mulamu? Alimu obulamu bambi. Kumbe Lukidi bwe yadduka eno gye yasibira. Mujja tumuyambe. Lukidi yatuukira eno. Mukomazi VJ Jingo Timothy Tabula original names nga bajja kuyamba muntu. Oba yawona atya abanyama naye emisinde gye yadduka laba gye yasibira kiryanjuki. Era abaana bano ab'obuwala kye baakola kwe kulabika ne bamukwatako bamutwale. Naye nga mu buli ngeri bamutwala yali wa kusinkana banne bali bava ku kyalo kimu. Amaanyi talina. Ali wano akankana emisinde alinga eyamize oba ekiki.
kale nno kye baakola kwe kulaikani bamwongerayo babe ng'asolomuwa obuyambi. Era firimu yaffe eno nagambye tubadde tuli lugazi ewa Nuuru. Eno ye firimu esoose katwanga tuwe nga tuzzaako ate action gye tuzzaako kubanga eno yeesooka bwetyo bigenze. Naye nga nabagambye abeetaaga ebina Uganda ebipya eby'omulembe bugenda buterevu ali ku Omax Ridge bwe mujja okuzijja zisangibwa wali eri kwena gye center shop number B12. Naye ng'ate abeeno mujja kuba mugenda kutuka vidiyo z'amwana mulenzi Musoke. Eno yeesooka neerabika okuba ni bwetyo bwegenze. Olugero lwava Elsinaje Musa era nga Kwezi Paul yakola ku welfare esooka bwetyo beerabise. Era mwebale kulikani mutuwagidde nnyo olunaku lwaleero so nga tuzzaako endala.